3 June abasinga babadde balukulizanga Namugongo era nga abalamazi bangi bafayo okulaba nga batuuka. Wabula kati emyaka 2 ng'olunaku luno okusaba kubeera kwa kimpowooze anti tekikkirizibwa okukungaana abantu abangi nga bababeera Namugongo. Mu Kisenyi wano ku kigo kya St. Balikuddembe, omujulizi Joseph Balikuddembe ne Atanansi Bazeketta we battirwa. Abalamazi bagenze mu kifo ekyo okujjukira abajulizi era n'okusaba. Wabula bakkiriza obwedda bajja omu ne bafukamira ne basaba essaala zaabwe era ne bavaawo. Kubeera kukkiriza n'oba togenze Namugongo ng'omujulizi omukkiririzaamu nti kiyakola kyali kituufu yalina okukkiriza kiba kikola amakulu. Njawulo nnene naye era waakiri tuli basanyufu twakubanga wano ku St. Balikuddembe basobodde okutukkiriza ne tubeerawo ne tusinza. Tuva tugambye katwekolemu omulimo era tusigale nga tuzze kukuza olunaku lwabwe nga bwe twalukuzanga Namugongo. Era tusobera era batusabira mu ngeri y'emu. Mu kusaba okubaddewo ng'era nakwo kwetabyemu abantu balubatu mise kulembeddwa Father Emmanuel Lubega. Abanga kikosezaamu nnyo obulamu bw'abantu obw'omwoyo. Abantu tebawulidde bw'atambula muli awulira ng'atambulira mu bigere abajulizi mwe batambula bwe yeerumya awulira nga naye yeebonereza olw'ebibi by'azzaakola ng'ayagala obutuukirivu. Bano basabye Lugaba awonye eggwanga ekiwa musaayi nga kino Faaza akiteeka ku butayagala balirwana ng'ekigambo bwe kiyigiriza. Mukama atuyamba abajulizi bano batusabire tuleme kubeera nga omusaayi gwongera okuyiika bwe gutyo luusi ogutalina na kigendererwa lwaki gukola ki lwaki guyiika. Sinziira nga olaba Katumba ebintu ebibatuukako bakaweesi baani nti obwagazi n'okuba nga bakyalina embeera eri ey'edda tebakyagirina tebakyalumirira ggwanga nga ddyo. Wetuviiridde ku Kisenyi nga n'abakkiriza ku Ekereziya ya Yowaana Maria Muzeeyi basinza Sakramento. Tujja ne ku mazzi n'amazzi ga mukisa abasena ku mazzi ne basena ku mazzi ne bagenda ne bagakozesa mu mbeera ez'enjawulo. Mulwadde osobola n'ogayiwa mu nnyumba ga mukisa amazzi ga mukisa bw'ogakozesa tosigala kyekimu. Ebinsobiire ninga seesa omunju aiza ninywaho rundi nikereza abaana obako barwaire ne babaho kurungi. St. Yowaana Maria Muzeeyi yali musawo eyattibwa nga 27 January 1887. Bagendayo oluzzi olwo we baamuttira amazzi gaayo galina omukisa era abasinga bagajjeyo munaddala olw'okuwona obulwadde baganaaba ne bagamizisa eddagala ne baganywanga eddagala kubanga yali musawo era akyakola ebyewuunyo bingi.